Chinatown erimu signs ez'enjawulo era erimu ebyokulabirako bingi. Ekisooka Chinatown eraze nti Abannayuganda beeyi y'ebintu ebali mu bulago naye tebalina option. Ebatwala kakutte. Nti babigumira bugumizi naye ebbeeyi y'ebintu ebali mu bulago. Nti oba webafuna opportunity yonna nge basobola okufuna awantu ku price eriki. Eri affordable enzikakkamu bajja yiika mu bungi. Nti bali mu bwetaavu bw'ebintu ebyenjawulo era nga buli omu yandyagadde okufuna ebintu ewuwe kubanga asobola okwaffordinga ekintu kye yeetaaga naye emiwendo olumu gikoze eki gibalemesezza. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kitalo nnyo nnyini ddala. Wiiki eno Uganda yagenze maaso n'okuba nti yegwamu encukwe. Omu ku bazannyi abasinga okubeera nti Uganda etunuulidde era ng'essuubi libadde likyalimu yagenze maaso n'okuba nti yava mu bulamu obw'ensi eno. Mwana muwala ono amanyiddwa nga Rebecca Cheptegei yagenze maaso n'okuba nga alangirirwa nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno wiiki eno gye tugenda maaso n'okuba nga tukuba amabega. Okusinziira ku byagenze maaso n'okuba nga bikakasibwa, boyfriend we amanyiddwa nga Dickson Diema Marangachi abagenda maaso n'okuba nti bafuna obutakkaanya. Era olunaku lwali lwa Sande, omukyalo oyo Rebecca Cheptegei bwe yali yagenze maaso n'okuba nti ava ku church n'abaana be oba abaana baabwe babiri. Omukulu ono amanyiddwa nga Diema Dickson yagenda maaso n'okuba nga amuyiira oba yajja n'akadomola ka petroli lita 5 n'agenda maaso n'okuba nti amuyiira okukakana ng'agenze maaso n'okuba nga amukumako omuliro. Wabula ate naye kennyini gwagenda maaso n'okuba nga gumukwata ne bagenda maaso n'okuba nga baddusibwa ku ddwaliro erimanyiddwa nga Moi Teaching and Referral Hospital wali mu Eldoret gye yabadde mu ICU. Eno gye yagenze maaso n'okuba nga asiza omukka ogw'enkomerero. Omukyalo oyo Rebecca Cheptegei abadde yadduka emisinde egyo egimanyiddwa nga cross country egy'emiwanvu mbuufu ofaananako bwe buti ng'ojja kujjukira nti mu 2010 yagenda maaso n'okuba nga akiikirira Uganda ate era mukadde ke kamu n'empaka ezo ezibadde France ze mubadde mugenda maaso n'okuba nga muwulira. Mwana muwala oyo yazibaddemu wabula bw'atyo yagenze maaso n'okuba nti obulamu bwe bukomekerezebwa omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Ate era mukadde ke kamu waliwo omuvubuka myaka 24 amanyiddwa nga Kenneth Niwamanya. Ono yagenze maaso n'okuba nga asibwa ensonga za kuba nti yagenze maaso n'okuba nga ajingirira omukono gwa mukyala Museveni oba mukyala Janet Kata Museveni. Omuvubuka ono abadde agenda oba yagufuna atya abadde nga agenda maaso n'okuba nga aguteeka ku biwandiiko n'ayisaayo bye naga nti mukyala Museveni abagambye. Bamugombyemu obwala era yasindikiddwa kwa limanda. Basiddiyo omususuzi ly'erinnya eryange Agaliwo omukutu kwe tuli Adine Segawa Junior agenda kuba nti ababuuzaako ebigambo tujja kubigamba mbuufu okufaananako bwe butyo. Tubaaniriza mu weekend amanya Shoman Segawa Junior. Ndowooza zino ze zimu ku weekend abakyakazi zaali basinga okwesunga nga buli side gy'oba oyita wonna kale eri Mikwaini gyali Gravity gyali waliyo King Mad kwegamba tewali I'm scared. Twali wekwasiza options zonna weeziri nti bw'oba oyagadde nti olagawo oba olagawa. Tuwaniza mu weekend ekikula bweki. But I'm so scared. Obanga ogamba nti luno lubadde lwa mukaaga abadigize lwe basinze okwesunga. Nze ndowooza lwe lw'omukaaga lwe nsinze okutiira ku badigize n'abo abeetegese okubadigiza. We tunaatuukira Mandi. Ng'ebigambo bikyusa. Byo birabika byakukyuka. Ndine Segawa Junior atubadde tuludde okuba nga tusisinkana ensinkano zaffe zibadde zitagalatagalamu naye Mukama wa kitiibwa nti tuli wano olunaku olwaleero. Bwe tugenda mu nsonga ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula wiiki eno, ensonga ndowooza ezibadde ezisinga okuba ennene zibadde bbiri. Nga tetunagenda kuyasembeddeyo ddala okubeera meeja, ensonga eyasookedde ddala yabadde ya Chinatown. Twali tutandika wiiki lwali lunaku lwa Mande, amawulire ne gatandika okuba nga gatambula mu mbeera ya luvuuvuumu mpola. Tugenda olaba ng'ekintu kikuze. Semaduuka yabadde ayogerebwako, Semaduuka abadde n'ebintu nga tebiri just ku half price wabula tugambe a quarter price. Omuntu watuukira okugamba nti TV osobola ogifunira mitwalo 10
waliwo we nalabye nga firiji eyakakadde akamu ekitundu ebyaddala nga yakamu kitundu yamaliriza nga eri $50 osobola gifuna ku $50 wabaddewo nekigamba nti piki yadde kakadde kamu kokka n'ebintu ebigwa mukowere njagala tutandikira awo then as we are going on tujja kulaba story nga bwe zagenze zikyuka paka wetuli olunaku olwaleero Chinatown yakusangawa okusookera Chinatown erimu signs ez'enjawulo era erimu ebyokulabirako bingi ekisooka Chinatown eraze nti Abannayuganda beeyi y'ebintu ebali mu bulago naye tebalina option ebatwala kakutte nti babigumira bugumizi naye ebbeeyi y'ebintu ebali mu bulago nti we bafuna opportunity yonna nge basobola ofuna awantu ku price eriki eri affordable enzikakkamu bajja yiika mu bungi nti bali mu bwetaavu bw'ebintu ebyenjawulo era nga buli omu yandyagadde ofuna ebintu ewuwe kubanga asobola okwaffordinga ekintu kye yeetaaga naye emiwendo olumu gikoze eki gibalemesezza ate ne mu business wise nti kikwewunyisa nti ba consumers bakaaba olw'ebbeeyi y'ebintu bakaaba olw'ebbeeyi y'ebintu kyokka ate n'ababitunda bakaaba nti tebafunamu kati twebuuza wakati awo sente ziragawaawo okuba nti agula akaaba olw'ebbeeyi y'ebintu n'atunda agamba sikola ki sifunamu nti mu Chinatown abasuubuzi abamu batuse n'ogamba nti gavumenti ekkiriza omuchina oyingiza wanene ebintu atunde ku layisi nga temuggyako misolo nti ku price y'ebintu yabadde ewulikika engeri gyantu bali boogeramu emiwendo gy'ebintu nga omusuubuzi kimuleetera okukkiriza nti oyo omuntu oyo bamuggyako emisolo kikulaga nti emisolo gino eno gye giri mu kuleetera ebintu binene okuba ebyaki ebyebbeeyi newankubadde nga Abannayuganda baagala onenya abasuubuzi bagabe mutuseera nnyo ebintu katudduke mu Chinatown tetugenda kubeera kummwe kitegeeza nabo tebalina option emisolo gikola ki emisolo mingi lwakuba nti mu Chinatown ndowooza awamu wabaddewoko miscommunication n'okujubisaamuuko ekitegeera mwabaddemuuko yes ebintu bya layisi mulimu ebya layisi nga kyo kituufu ku prices ano biri wansi nnyo naye ate si byonna balina n'okukikkiriza nti mulimuuko n'ebyebbeeyi ate nga bisukkako okwo ne kubabitunda waneno nga byo bya bbeeyi kooko nti abantu bagenze ne boogera nga ne bagamba ku $50 ofuna wuufa so naye mu kusooka twalaba nti abayingira munda ddala mu ebyo ebintu bwebiti ebyebbeeyi ennyo ebyo ebintu mu kusooka tebyaliko prices kitegeeza abatunda aba Chinatown bamakitiya baali bagezi ebyo butasooka bitekako prices buli muntu neyeekolera price eyiye kati olwokuba oli yatuuka mu buna ebintu ebya chip nga bya layisi ebintu bya beddings ebintu byokudecorating n'agamba nebiri bireko nga bya kati buli omu yakugambanga nkugambye naye nga takulaga kyati wuufa gyejeyo naye nga agamba nafunyeyo wuufa ya mitwalo egi kitegeera awo nebagamba ne ku 15 pako ogikola eki naye ngaebyo tebiriko prices naye ngaekyamazima ebyo woofers fridges biki ebyo si bya layisi mu Chinatown abatuuseyo abaddala abatuuse ku prices lwaki nti ebyo basupplier baabyo bali wano yennyini manager wa Chinatown yatugambye nti abo abamu ba manufacturers tubabijjaku waneeno babyassemblingira neno kubanga olaba Hisense Erogi Chiki byonna products zikola ki ziri waneeno kati oyo tomusuubira nti Hisense agenda kuwa ebintu ku price eya wansi ng'ate alina era basupplyinga mu kibuga abalala abali mu market kati gwolowooze nti agenda bireetewo ku price eya wansi tasobola then ekirala kirategere nti abantu just ndowooza abamu tebamanyi bamanya kibuga kitegeera abantu abatambuddeko mu kibuga walabye nga abantu bawandika prices z'ebintu ebimu naddala ebyo weebityo simanyi sound bar ya layisi simanyi nowufa ya layisi naye abatambuddeko mu kibuga abamu gye batunda ebintu gyebiri ebintu ebya layisi gyebiri naye basically ndowooza kyetaaga muntu nga musuubuzi
tuli baliteyiro nnyo kati gwe olumu bw'ogenda mu kibuga n'osibira ku Kampala Road ne bakuseera ekintu olowooza Kampala yonna n'ogenda eri mataala n'otuuka eri abagaga gye bagula gye bapaakinga emmotoka zaabwe naye gyoze ne bajajiyo ogula ebintu kati bagamba TV nagamba TV saaletu ya mitwalo 55 kati wogenda mu Chinatown nga ya mitwalo 35 ogamba kumba ate waliyo gye bagitunda 3 mu kibuga yennyini gwe tomanyiyo ezekeza obutamanya butusumbuwa ekyo nti abantu abasinga bonna bakoze ekinti tebamanyi umanya mu kibuga nti waliyo abantu abalina ebintu nga babisuubuza ku bbeeyi eya wansi nti obutamanya buno eno bukuleetera okulowooza nti kati okuba no Chinatown weeri wangu wabadde wasobola okutegeereka kati buli muntu yatuusengawo ng'alaba ebintu nakati mpiseewo era nga layini ekyaliwo oyinza olowooza nti abantu bakoze eki abantu bakkiriza nti Chinatown yeyokka ina layisi mulimu ebyebbeeyi kituufu naye ate bino ebya layisi ate tugenda bibalekera katugende ebintu tubikole ki kituufu waliyo ebya layisi byo gyebiri kitegeera naye n'ebyebbeeyi ate abantu basinga okwetaaga ennyo bibalowooza nti bye tubiwonye ate byo bikyali bya bbeeyi kitegeera nsonga abantu buli omu yadduse nga lowooza firiigi zo tumaze woofers tumaze TV zikoze eki tumaze ate buno eno ebiri chipu mwana nabyeyo mwabaddemu ebintu ebiri chipu bino ebyokupaakinga ebirabo nga biri chipu bikopo masuuka ebyo fooko ngibyo biri ninagwe nalabye yabadde yagambye nze nvudde Aluwa nga mmanyi nze kukola ki ebintu batugambye ebintu bya layisi naye ntuuse muna nga nsobolamu fooko zokka era mwalune nguna embu yabadde asobola mukasenya kitegeera nti watuuse munda nga information gye bakuwa eno ebweru ate endala munda kitegeera nti Chinatown abagenda okugulayo bakole ki baguleyo naye nalabye nti abasuubuzi omukama tekigenda baafekitinga Chinatown egenda beera nga olaba mega nga mole ya bulijjo nga supermarket ya bulijjo nti erinimu ebintu ebiri ku prices ebya wansiko naye ate si byonna kati ekintu kyade kitiisiza abasuubuzi kulowooza nti ebintu byonna mu Chinatown ate nga babyogerera ku pase ku gundi eya wansi ennyo nga oli akulaga nti prices ate eri wansi nnyo kwota wanga omusuubuzi yetayinza butatya nga awulire nti waliwo obufe ey'emitwalo 5 yetayinza butatya kitegeera naye nti abasuubuzi akabaatuuse nano bakiraba ne baguma nti wowulira kati abagendayo zino essaawa bakulaga nti ebya layisi gyeri naye ate bye tusinga okwetaaga ennyo bye batusinga otutusira bya bbeeyi nti ebyo batulaga ebya layisi batuuseeyo nga ekintu bakitunda wano eno kale mutwalo eri kyakakaaga kitegeera olumu omuntu tekigera mwetagisa kugenda kusimba layini kukufisa 4,000 kitegeera nti ate n'okuziyira n'okulwala naye singa kyabadde nti firiji y'emitwalo 8 kati ya 3 awo obeera mu layini weziba nnaku 2 kitegeera nti TV kati ya 3 eri ku mitwalo 2 omuntu yandidduse nagamba neddayo nkwata akakadde kange nvaayo emmotoka ejjudde naye kati balabye nga ebintu ebisinga okubeera ebya layisi bintuntu binene ebitonotono eno omuntu byasobola okukola ki okufisaako just 2,000 oba 4,000 so ndowooza abasuubuzi ndowooza bazzemu ne bakola kira liri kuli okutya kwe baali bataddewo n'ebigambo baali batandise okwogera byagenze bikendeera afula bamaze olyalaza nga kyekituufu kale kati ngenda kusooka nsigale ku Chinatown. I will have 2 or 3 questions for you wano wennyini. Chinatown bwejja mu Uganda waliwo abaleese oba okumanyisibwa okwazze era bangi bakwogeddeko. Nalaba nina ne video gye nakola mu wiki oli n'akomenti nga n'agamba amuyina bubeezi maalo ngoba yali agamba ffe abaali ku seeti oba bannayuganda I don't know yagamba muyina bubeezi maalo olw'ensonga eno Chinatown si yeesoose mu Uganda mu Uganda kaleze naye we have a couple of them mu nsi ez'enjawulo nagamba nti era nejjo nawe nabadde oli nagamba maybe abantu bannayuganda temunnatambula butambuzi maalo gabasumbuwa nagamba nti osobola oyingira osobola ogenda e Dubai nobaako gundi Chinatown gyoyingira oba China Mall bazita China Mart China Mall byonna tinoyingira neddira mu 10 ke kakadde kamu tinofuluma n'ebintu nga bingi nnyo according kugwe kuba ndabyo baddeko mu business how true is that era how can that apply to Uganda? Actually agosimalo ensendala zinzo kwa zina Chinatown naye ng'enjawulo y'ensendala ezo zikiri kimu
abatunda ebintu ebirala tebaseera nnyo okitegeera nti nga emisolo mu nsi zaabwe n'abasuubuzi abalala tezibeeraliikiriza ku ono Chinatown abeera akoze eki nga tekireetera abantu kukola commotion ku Chinatown lwansonga alina wasobola okufuna ate ebyalayisi era awalala nga ne mu malls endala asobola bifuna ku cheap prices lwansonga emisolo gisigala gibalansinga okuleka kati nti wano e Uganda nti wano kyakulaze nti wano emisolo ewala oba bbeeyi y'ebintu walala ye eri waggulu kitegeera nti wekikoze nga commotion wano eno Chinatown ng'eri mu Uganda tegaba maalo kiba kikulaga bulazi nti abantu babaseera ebintu awalala bbeeyi eri waggulu nnyo kati eyinza okuba nga Kenya gyeri naye nga ate Kenya waliwo Moses endala ng'era zitunda prices zaki zifaanagano kitegeera kati nga omunakenya kyekimwetagisa genda ate ku Chinatown nga ina mole wala wasobola okukola ki naye kati wano ogenda kusanga Chinatown etunda layisi naye nga ate kwalina mole ebintu bya bbeeyi okitegeera nga wona ayingira mu mega era ebintu bigenda sigala bya bbeeyi bona nga buli molo gy'ogendako kwakasi ebintu bya bbeeyi nga kitegeeza Chinatown egenda leetera abantu okukola ki okujjulawo tegaba maalo okitegeera kiba kikulaga demand y'abantu nti abantu balina demand y'ebintu bingi naye prices zibalemesa wakwantika ati ekizibu kimu kyokka ekiri ku Chinatown nti mu ggwanga nga lino eryaffe tesobola kuoperatinga ku ezo prices niwe ziba nga zandibadde entuufu tesobola kuoperatinga ku ezo prices lwakyo nga mu economy tekikola ffe tulaba nga ekitu benefit nga naye tekikola ekisobola okubeerawo naye golowooza tusobola ogigulako ne tugigulako naye mu economy ng'eyaffe nga tulina moole emu yokka ffe nayo tukuŋŋaanira awo mu myezi ng'ena oba etaano economy eba emaze oggwa nti gwe naawe gw'odduka n'ogamba nze sina bizinensi nze bye tebinkwatako kangende ku China Mall naye naawe gye bakukozesa oli wanalaba nga takyana ba customers agenda kukugoba ku mulimu babantu bati nti eno ebasaako yes ebintu mu kibuga bya bbeeyi naye nti abasuubuzi bennyini abatuseera ebintu ate era ssente zikola bukozisaako bweziti nti bwe omuguzeeko naye ate alina abakozesa ne gwakozesa agenda kujja kuwagira lwansonga buli omu walya ku munne naye kati just imagine nga Chinatown fena gye tuggweera tugula ebintu olumu nga nenanyini omugwira ekigera nga sente zonna ngenda zisitula bwati azitwale ajaleeta ebirala era mugule azitwale kati abasuubuzi bawano bonna ne be bakozesa ne bansitula migugu ne baani nga tebakyalina mirimu economy batekola ki kyengambe nti mu nsi ng'eyaffe Chinatown tesobola kuoperatingamu esobola okuoperatinga wokka ng'emisolo nga manya nga sente ebbeeyi y'ebintu eri relatively ekwatagana n'eyabaki n'eyabasuubuzi abalala abali mu business kyoba olaba nti Chinatown yagezezzaako okulaba nti bwebezze ebintu ebiri waneeno ng'esobola bijja waneeno egenda bijja waneeno kati gwe tolowooza nti egenda beera ku price eya wansi lwasonga nabo bakimanyi nti economically oba mu economy y'eggwanga tekisobola kukola nti bo bagende batikke nga firije zibazireete wano batikke TV zibazireete waneeno batikke amapiki obugaali ku price eya wansi kitegeeza bagenda kujja kuba supply aba wano economy esigale ng'ekyarotatinga ng'etambula bulungi kitegeera kati so kyonna kye tulowooza ne kye tusuubira nti Chinatown yandibadde kale tuyambya ddala n'esala emisolo n'esala ebintu nebeerera wansi tekigenda tukolera kitegeera tekigenda tukolera tekisoboka na kusoboka kyo tekisoboka ekisooka tajja sobola fulfillinga demand zaki z'abantu then ne economically nti gwe just imagine nti singa asala ebintu ebyo ku price nga zitwalire tuwulira kitegeeza everyday abantu basobola okukaliza moole eyo automatically tosobola fulfillinga demand zaabwe kati naawe oyagala osigale mu business kitegeeza olina olinyisa prices abantu basigale nga bajja mu ngeri eri nnomo osigale ng'okola naye nga okyasobola okupalatinga mu business wasonga singa babeera basobola okujjawo okuba nga buli kanaku bajjawo ebintu ebyo buli kanaku batosobola kusigala ng'okyo naye abo abantu abadde bweru nga naye babaga kati muyingire mu bijjeyo bagenda okufuluma nga n'empagi baagala zeetikala nga abantu balwaniranye ng'ebyobwere kitegeeza nti mwene economy ng'eyaffe ng'ebintu emisolo giri waggulu nga abasuubuzi prices z'ebintu ziri waggulu nnyo Chinatown tesobola kuoperatinga nga twali tulowooza ena kuoperatinga nga prices zisobola okubeera nga slightly ziriko down naye nga ate teziri down nnyo nga twali tulowooza nti ziri nnyo eriki ziri eri wansi so ekyo kyonna abantu kye bakola okulaga demand ey'ebintu n'okukuŋŋaanya ku China Mall nzirayo wali nti tekiri ku maalo nga bwe bagambye nga oliwo ng'abamwe balowoozeza tekiri ku maalo ti Chinatown mu nsi endala gye ziri mu nsi endala gye ziri naye gwe sooka otunye prices za mu nsi endala mu businesses endala okitegeera nti zo kosise ziri nnyo waggulu nnyo nga waneeno nti waneeno ekintu ekyamazeko abantu
Uganda bwe balabye Chinatown nti bagenze kizula nti omuntu olumu akubisaamu emirundi 3 mu kyatunda kyekintu ekyandibadde eky'emitwalo 2 akiguza emitwalo 6 kati kyekikola ki kyekizibu ekiriwo nti mu nsi endala kiyinza okuba nga Chinatown gyeziri naye nga ne malls endala oba ne business centers endala ebintu biri relatively nga kosi ziriko wansi ng'omuntu wetagisa genda kusimba layini kulwana ofuna ekintu kyekyo kale still nga nkyali awo sigenda kusooka vaawo because this has been a very big a topic wakati nga byonna bigenda maaso twafunawo opinion ez'enjawulo ezaali valid bw'oba nga ozitunuulidde opinion eyasinga okuba obukulu era ogikoonye nako waliwo ekigambibwa nti abasuubuzi baffe wano Chinatown yazze nebakuba mu ttooki nebalabisa how URA eri mu picture ekubira ddala oba ejjako omusolo kale mu ango bwetyo wabula abasuubuzi nti balina enkola eyeekweka mu kisiikirize kya URA ne batukuba mu ango zino bbiri ango esookera ddala bamanya nti URA eno etema omusolo mungi oba guwera bwe batuuka okutugulira ebintu eri batuleetera ebintu nga biri fake obanga omutindo gwabyo mubi tugeze kangezeze kale ku iPhone n'atuuka eri ne bamulaga ez'enjawulo ne bamulaga nti eno yaddala eno kopi ya kopi n'azitunula zonna ssatu n'agamba omanyi kopi ya kopi eyo gy'oba okola ki gy'oba ompa kati n'agitunda ng'ogijjayo eri agijjayo batugeze ku mitwalo 2 n'ajjayo eyo nga quality embi nnyo n'atuuka n'amanya nti n'omusolo era bagenda gumujjako okusinziira ku quality y'ekyo kyeyakoze eki kyaleese n'agijjayo ku 2 n'atuuka ne bamuga kale n'omusolo tuwe 10 nti mitwalo ameka 3 n'akwata essimu y'emu n'agiteeka mu dduuka n'abagaba bukadde 3 because eyaddala eri ku bukadde bumeka 3 kati ne tumaliriza nga product omusuubuzi gy'atuleetedde mbi yo nga yo bw'amala ogireeta mu bubi bwayo ate n'agiwanika n'agisala oba n'agisaba sente times 4 5 or 6 kati bw'amala wano ku feesa atugamba ekintu kimu abasajja batusaba omusolo tetugulabangako guno wabula nga ate kikuguza lwakuba w'osaakinga wali ku internet bakulaga ya bukadde bumeka busatu wabula ky'osaakinga ku internet kya top quality naye ng'omuyayi yakuleetedde quality ng'anfu awo nawo yebadde nga torch. What is your say about that? Actually nze sijja blaming nnyo basuubuzi ekyo ekintu kyetaaga ndowooza ng'omuntu obaddeko omusuubuzi oba ng'osubuddeko n'ebintu okuva ebweru w'eggwanga nti ekyo kyogamba nti aleeta fake kibi n'okuwa abantu nga fake naye abasuubuzi abasinga ebiseera ebisinga balwana kusigala mu bizinensi nti kati nga bwogambye nti waleeta kiri good quality bagenda mu takisinga okusingereza ku product gyakoze eki gyaleese URA emuwa omuki emutegeko omusolo gwe ebiseera ebisinga naye ndowooza bakibalamu nga bw'oleeta quality ennungi n'omusolo ne bagukuggyako nomala n'okiyingiza town n'okiyingiza city n'otandika okiteeka ku market ebiseera ebisinga quality gy'oleese yeesi nnungi naye ssente z'ofunako nti URA esemba okukola ki okutakisinga ku ekyo ekintu otuuka eno nti tuyinza ogamba nti abasuubuzi bateekawo feesi ya URA ne batugaba emisolo omusajja gyatukuba omusolo mungi naye twali tubalabyeko nga bagaddewo ekibuga nga bayomba lwa misolo ate ne gavumenti naye tavayo okwegana nti naye emisolo gye tubakwata mulimba emisolo tegikola ki tegiriwo ne babasuubuzi nagamba kati twetaaga tutuule kitegeeza reality ge mazima wegali nti emisolo gibakola ki gibayitirako nti n'omuntu naye ndowooza alabamu n'agamba okusigala mu bizinensi kandeeta ekintu kye nasobola okufunako ssente okitegeera kandeeta ekifaanana bwekiti naye nga nasobola okikola ki okifunako ssente lwansonga olumu ogenda wonaaleeta ekintu nti oli agenda kisasinga ku intaneti nga kya miliyoni 3 yes nga kya miliyoni 3 naye kya miliyoni 3 oyo akitunda ku intaneti miliyoni 3 yakitagayo kya miliyoni 3 ye tamanyi gwe mbeera ki gy'okoleramu gwakireeta e Uganda kitegeera nti yinza okuba nga e Dubai ya miliyoni 3 e Kenya ya miliyoni 3 e Nigeria ya miliyoni 3 e South Africa naye nga bo taxingi yaabwe yanjawulo n'eye Uganda nga bali feya okitegeera bo bali feya nga naye ye wajja gitunda wajja sigala akola ki afunako gwajja Uganda
nga government yatunulidde omuntu ogwo omusuubuzi gwena okujja mu sente za budget ey'omwaka ogujja nga musuubuzi yeka buli kimu gwetunulidde kigera nti olumu n'abasuubuzi abasuubula ebintu ebyo okuva ebweru bagamba tewali procedures mu kuba takisinga gye bagoberera ono bamugamba musolo mulala n'oli bamugamba mulala ono bamugamba guno ntewali procedure muntu gwagamba nti eno ye procedure entuufu osasula sente bweziti okigera kati naye olumu yeesanga nga ayina leeta kino eno akikole ki akitunde ku price eyo gyemanyi gye bakola ki gye bakindira nsonga wanaleeta origino n'amusussaamu ku ssente gwe z'omanyi ogenda gamba neda sebe ekyo si kigula okigera kyova tumalize tulina kwambala bakwambala nga tutwambala Jordan fake kitegeera ng'akasajja akasajja okakyakatunedde ajajjira mu kituufu Jordan yakamu abiri yakamu abiri nti oba oli omuntu agula Jordan mu Dubai Mall yakamu abiri naye nagituuse Uganda akamu abiri n'ekitunu akamu abiri nsigala nvaayo kati kakuleetera eno gyanaguza emitwalo 3 okigera naye amanyi at least nfunako 10 alete jjoludda okigera kati so pepe nnyini tumalizanga olumu sisitimu tekoze eki teyambi kyova ne gavumenti tefaayo ku basuubuzi abo bawaleese bintu ki lwansonga emanyi kiki kyebateekako lwansonga gavumenti yandibadde efaayo nnyo okumanya consumer afuna ki mu katale ki ekirimu lwaki feeke mungi mu katale ebyo tebigoberera lwansonga ekimanyi abasajja akazigo tebateekako tubaleke beeyiye bakole ki bayitewo lwansonga mu nsi ezisigadde mu nsi ezimu nga taxing eri fair nga gavumenti eraba nti taxing ekintu ekiri fair equestioning abasuubuzi ku bintu bye bayingiza mu ggwanga kigera nti mu nsi ezimu ezaakulaakulana zaatuka ne ziweera products za China eziri fake kigera wanene olwokuba nti emisolo mingi products ziyingira nga bwe zaagala kigera nti ffe tukanya kaayana biki fake munyi naye era ne gavumenti bagamba zezo sente zemusobola okukola ki temujja sobola origino si lwakuba nti China tena origino emwina tesobola muleeta waneeno taxing eri waggulu then n'omuntu wa bulijjo wona amugamba sente zennyini ezigula ekintu eky'origino ajjalaba ng'omuseera nnyo kati tumaliza tufuna products ezo bwezityo gavumenti esobola ziyimiriza oba zigamba nti teziyingira nsonga emanyi emisolo kyekiddako ate naye era esolo gamba nti zino tuzifunamu bwe tunaabagamba baleeta origino bangi bagenda va mu business oba tetukola kigera kati so eyo yonna zesigenda nenya tupiininga musuubuzi sigenda mupiininga wabula singa taxing ebadde fair ng'esobozesa omuntu ofunako ku ssente teri muntu yandyagadde kuba ku dduuka lye nti agenda kuguza essimu enkyoddeyo mu kaayane nze ndi musuubuzi nti nkola ki nkola business naye saagala kuguza muntu kintu nadde enkya naŋŋamba ekintu kyewanguzi kigera naye kati weesanga embeera y'okufunako n'osigala mu bizinensi onaleeta kikaka mugenda leeta ajjaka n'ogamba nze sikikyusa kintu wala kagwa kyononedde gala ati kasitaafu medduka ne kulisiri nekutako nti once sold not returnable okitegeera kitegeeza nti weerinda nti kusinga akiza mugamba tunula kulisiri buli musuubuzi andibadde ayagala nti wembanguza omuntu mugamba yeeyo quality gyotwatagera agenda nakusiima okitegeera agenda nakusiima agamba kituufu omuntu ekintu kyatunda kyeki kyekyo naye buli omu alwana n'okusigala mu business lwansonga nti emisolo giri waggulu naye nga tulina osigala mu business togenda givaamu nga tumaliririza ddala ensonga eyo njagala otukubira ekifaananyi ekisemberayo ddala what is a bigger picture gavumenti erina drawinga ki drawing okuva mu kino URA omusuubuzi wamu ne Simaya China Town ekirala tusuubireyoko emergency Simaya China Town zendala mu ange eyo nga tezijja kukola bino kozi we twatuukidde olwokuna omulabi njagala omanyi we lwatuukidde olunaku olwokuna mande kyali tiiki n'olwokubiri ne baggalawoko bagenze okuddamu okuggulawo andaba nga buli kintu ekiri mu China Town kiriko omuwendo ate abantu bagenze okuddamu oyingira munda nga bye badde balaba luli byawukana ku byabaddewo by Thursday ekitegeeza nti emiwendo gyatandise okweveera n'okudda ku layini entuufu kwe girina okubeera nga tumaliriza China Town actually nyini manager nyini yatugambye nti kinene bakikoze okusala emiwendo babantu yadde nga kwanjula kintu eri abantu
basale emiwendo abantu basobole okujja oku appreciatinga products zaabwe okitegeera then prices n'amani zikola ki neziddayo wakwanze nawadde njagadde prices zisigaleyo wansi nebadde ntandisa owulira amaloboozi g'abasuubuzi nga batandisa okugamba naffe gavumenti etusalire ku misolo kitegeera tekiyamba basuubuzi bo kakiyamba consumer nti ebiseera ebisinga ndowooza abasuubuzi baatula ne bagamba waayi katuseere bantu tetuna kyakkola ate era ebintu bajja bigula tewali lwakubijja naye kineno kyali kibaleetedde otutandika okwemulugunya naye naffe nedda gavumenti etusalire ku misolo eri eki okuyamba omunauganda oba okuyamba omuntu wa bulijjo kudimandika gavumenti banaekendeeza ku misolo gy'otutikka omuguzi akaayana nange nkaayana kitegeeza ssente ezisinga obungi zetwandibale tufisse obutaseera ziddeeyo okitegeera nti weesanga omuntu ali mu dduuka nga sukaali wa bbeeyi naawe amugula ogamba sukaali wa bbeeyi naye ate owa sukaali agamba akasawo nkafunako $200 kane weebuuza deni wakati awo ezo ennyingi ziraga okitegeera kitegeeza bandi yonna yandibadde kimu nti bannaye gavumenti tusaasire omusuubuzi osigala nga nfunamu nga ne consumer atakaayanye tukendeeze ku misolo kati Chinatown yabadde etuyambiddeko awo nti abasuubuzi bazuukuseera nsozoka bagamba naye nedda gino emisolo nedda gigenda tujjako abaki naye kati olwomu naffe baconsumers twatuka ne tuguma negamba waayi tewali kyakkola tunaabijjawa kitegeera newankubadde oli aze nansana naye era sina kyakkola nino kigula kitegeera newankubadde sukaali yalinnya nina omugula newankubadde sabbuni wa bbeeyi naamugjawa nina omugula naye kati waneyo kyadde kigera kikoze eki kituyambyeko lwakuba nti nga naffe twali tukimanyi bulungi mu bwongo nti tesobola beerawo bbanga ddene tesobola beerawo nti abannayuganda babeerawo nga balina ebintu bajja ebyalayisi tebajja kusoboka lwa nsonga abantu bangi nnyo nti kyadde kyakatandika naye gwe just imagine singa abantu bandibadde batuse kulevu nga bagamba kati tugenda kwesonda ekyawo tusasula taxi tugenda ku China kati nno baleeta poliisi we bamala ne baleeta babawunsa that day they were trying to manage the crowd ate nga kyadde kyakatandika kitegeeza singa price zasigadde awo nga buli agenda yagula agamba ho ddalayo omusirikale omu ku badde owa poliisi ddala ng'ali byambalo yatuuse ne bimutama kyokka nga bataddewo obuuma barriers baleme kuja n'agamba nga nali mugawa w'amawulire mugwe bagambe babeewa obisa wagambira nze ali ku kamera ndi bagaye baveewo nti abantu bakuŋŋanye naye nga bagenda munda kusasula ebintu nga si byabwere nga bagenda sasula busasuzi naye nga bakoze eki nga n'olumu gwe oyinza n'okutere nga osanga n'omuntu ng'oba tugeze muyimbi alina ekintu kyabwereere naye ne batajja bwe batyo naye kiri kyabadde kya ssente ekikolaga dimandi nti singa kyabaddewo okumala omwezi wantuuse ng'olaba abantu nga tugamba abantu b'embaale tuli mu kwesonda mu kosita nnya tugenda ku Chinatown kugula okitegeera nga chairman wena mwana najja abatuuze mwenna baase zitutwala ku Chinatown zisimbye ku Northern bypass mutwalo buli alina essente kakasa nti ekifo wootulolekawo ekifo wonaateeka ebintu temwenyigiriza mwenna mujja kufuna ng'oli aze ne RF azze kutikka bintu kukola ki kati teeza ebyo dimandi nga tukimenti tusobola kisobola beerawo opakingira oti yandifaananye ate nga jjukira mweje n'emmotoka n'akuba akabina semberayo oteekewo kana ate Chinatown wedi ade eyingiridde business zenali ziri mu kifo kyennyini ekyo waliwo cafe javasi waliwo Carrefour waliwo ebifo business nyingi wonna wajjuddewo bali ku kintu eki twagala bintu kitegeera kati just imagine mu mbeera bwetyo nti Chinatown yali tesobola kukola kyali tukimanye bulungi nti just ekisayire mende ngenda beerawo within some few days ekola eki eddeyo nga business eya bulijjo kale thank you